nze tebakulima nti nsobola okugulira omuntu emmotoka atalina busobozi bugirabirira nze ekyo kikafuuwe sisobola gikuwa sisobola era okusiga kuno lwakuba abantu bakumanyi bulala naye okusiga okutuufu kwe kuno singa bwana batte mba njagala okusigamu singa mba njagala okusiga nsobola okunoonya batte nga alina ebirungi byakoledde abantu abalala nenjagala musiime mbeera nnyongedde okusaasanya omukono gwa Katonda mu bantu bangi kati okusiga singa osiga waliwo omwami eyagaba nali naye mu mirimo gyange gye nali nkola eyo n'agaba emmotoka naye omuntu gwe yagiwa yali avuga boda y'akagaali n'amugamba genda oyige okuvuga emmotoka omale ogende okole Uber ne mugamba ekikolwa ky'okoze kirungi era nkisanyukidde naye kirungi naye ekituufu kyali badde nti wali badde onoonyezza omuntu ali waggulu wa boda y'akagaali yali badde yagwana okuba emmotoka abantu bano ebintu bino tebajja bitegeererawo kati naye mudde eyo bwe bali ba videos zino batutte ekiseera ne bazirabira ddala ne zibakkamu bajja kutuuka balowooze ku kyembagamba okusiga olina kusiga ku muntu akuliwa waggulu oba olina kusiga ng'osiima olina kukola bibiri ebyo weebale nnyo olina okusiga ng'osiima naye ffe ebiseera ebisinga tusiga tuimpressinga impression mu charity embi kubanga impression teddiza bagiwadde olina omwami gwe walabako oko wano eyagabanga omutwalo ng'asimbiza abantu layini kati alina obwetaavu bwa ssente naye abantu beyasimbyanga layini n'abawo omutwalo waliwo ayinza omuwayadde olw'ekikulu ate bazirina naye singa omuntu oyo yali asize mu bantu ab'obuvunaanyizibwa n'agenda n'ajja n'agamba nti kati okugeza sheno ogiraba yeetaaga sponsorship kubanga ekwata butereevu ku bwetaavu bw'abantu but omuntu akwata sponsorship n'agenda n'agiteeka ku mwana wa TikTok ng'akola ebintu ebyo kuwemula na kuvuma balala kubanga eggwanga awo weryakola ki weryatuuka awo wetuli era nnali badde ndaba akavidiyo kaliri puzzle musajja oyo bamuzaala mu kitundu kyaffe Werakai naye ayina ekintu kye yayogedde kye njagala okugabanyizaako ku bantu baffe bano bakitegeere bulungi nnyo liri puzzle omusajja mugezi era abantu bali babiri bempuliriza ennyo basatu asooka liri puzzle lunnabe oyo owookubiri omuvubuka gwe bayita Dax Cartel owookusatu kazibwe kapo Dax Cartel is a very brilliant man nawuliriza omulala gw'otegenderezanga bw'oli bw'ofunye akaseera yeziza bafana ngenda kumuwa ku budde abo abasatu benkumenyedde obalaba nalaba vidiyo ya Dax Cartel nga bamubuuza ku bintu ebyobulamu bwa bulijjo obwensi natya nentunuulira omwami enviiri zaasaze n'ebigambo ebimuvaamu ng'omusajja ali brilliant neŋŋamba what kakati egyo nadde mpuliriza liri puzzle naga nti eggwanga lyatuuka ku level ng'abantu abalina bookings ennene be bantu abayimba ebintu ebitakyakola makulu bw'oba oyagala okufa obwavu gwe tandika oyimba ebintu ebikola amakulu ebitegeerekeka ojja bawulira kakati yabadde mutuufu ku ludda olumu naye njagala muwabulamuko ne ku ludda olulala olw'okubanga abantu bawagira nnyo biri ebiri mu buuyi buli obutakola nnyo makulu tekikugaana kukola kituufu sigala ng'okola ekituufu obuwagizi obutuufu bujja kukusanga obudde bwabwo ffe social media twali badde nze ku social media sirinaako mulabe n'omu kubanga nze namanya amaanyi gange we gali bye mmanyi bye nsobola okugabanyizaako abalala nange mwennyininyini ng'omuntu nnyina bwana batte ebintu ebitateredde mu bulamu kati nze sirina nsonga yonna sikakasa nti ndituulako okwo wansi nentandika okwanalizinga obulamu bw'omuntu omulala ne mufaultinga ngate nange ndi faulti nange nnyina ebitatambula buki bulungi wabula ebyo ebitono bye tumanyi nze naawe bye tugabanyizaako abalala era nze mmanyi nti eno sho mudde erituuka n'esiimibwa sifudde eyo ddi tugenda gikola nze paka lwenagende ne ku myaka 8 nze ngenda kuba nkyasumba abantu mu bya business byemmanyi experience ojja kuba oyita mu kintu kyoyiseemu mu day life so nkubiriza abantu musige naye nga musiga
nga muyitira mu balala era kyekiri kye nali nkugamba nti charity tejja kukyusa nsi ne bwe muliba mwagala mutya ensi ezikuze zagoba charity ewaabwe bagikola katono ensi ezikyakula twetaaga charity naye era teyina kyejja kuyamba lwa nsonga ensi ekyuka business tekyuka charity ekyo tebakulya binusu enkola y'emirimu yekyusa abantu buli lwe bafuna ebyokukola obulamu bukyuka abantu tebakyuka mbu babawadde abantu bakyuka era kyovula nze namanya nti olwokuba abantu bakyuka business gye tole lye nabakawo tutereeze so njagala kusabira Papa Dani motoka omuntu yenna ali eyo nga ayagala kusiima nze tampa nze sagala nze temumpa naye omuntu ali eyo nga alaba sheno kale yali badde eyo bajuwe kale yali badde yange omuntu omuzira kisa agulire Papa Dani amugulire enzilusi amugulire yetage emmotoka etwala ebifo ebingi esitula cameras ze naye ng'enywa bulungi kubanga bw'eba enywera waggulu ebeera ejja mutawaanya naye omusajja oyo avuze akantu ako kaplatiizi akavuze okuva lwe natandika okumulaba paka kati ate nga akavuga religiously oba ez'amafuta weziri oba teziriiwo ye yakimanya nti akamotoka akanywa obutonotono ke kajja okunsobozesa okugenda okukolera abantu abaki abantu abali eyo abalaba shoozi zange nga baziganyiddwamu balowooza ndinzekko oba naawe oba ne lwe nakoleranga ne Ibra naye emabega eno tulinayo ba Idris tulinayoko ba Tone Ssenabulya tulinayoko ba Keith Kanabi ne tubeerayoko ne ba Daniel Mugoya abo be bantu abatera kusiimibwa because tebali mu kamera naye ate ng'oluusi obwetaavu baba nabo naye ne batavaayo kugaa nti twetaaga okuyambibwako naye ng'ate nze mba nkiraba ti omulimu guno kusigala nga gutambula eteeka okuba yeeyo omuntu agamba omusajja ono so nkayisizaawo but in kamera njagala okubasiima abasajja abo bakola n'omulimu gwa ttendo be batuula mu musana nga ffe tuli mu kisiikirize ontegeera tunywa amazzi naye talina shemala kuggwa nebaka basolobya emikono naye kaŋŋambe Justus abaleetera ekidomola ky'amazzi nze omanyi nga bakyennina Dani bakumpeera lita 10 Idris lita 10 nabadde ku mukolo gw'okwanjula neŋŋamba omugole ne muga nti ngenda kuwa amazzi lita 15,000 anti nze nga bali sose singo oye ne bakuba engalo n'amayendo nabba watanka bakakuŋŋanyiza bo balina kusaba format y'amazzi bagagala mu packaging ki bucupa bidomola tanka nga nze ng'oteeka waawo because gugalabika tuddemu okuyiriba twali tutunulira ebikufuga omuvubuka ono agenda okugendamu nga tayagala ate kuyiriba omuvubuka omuyiribi tegeera ekintu eki kuyiriba nannyini bintu ye kasitoma we asooka nannyini bintu talina kubeera mu mbeera yonna n'atuuka n'akugyamu obwesimbu n'akugyamu obwesige oba n'atandika okulabamu obuyaaye kaba kaweddemu abantu baffe bano nabagamba buli kintu kyonna ky'ofuna mu bulamu abantu abakikuwa lwa bintu bisatu bakwagala they like you they trust you bakwesiga they love you liking no wait a minute bakwesiga they like you they trust you and they love you liking I think bakwetaaga yes ndowooza kiri bwe kityo they like you they trust you and they love you bakwagala bakwetaaga bakwesiga webale nnyo kati gwayiriba bw'otuuka ekiseera n'olaba nga gwayamba nannyini bintu zikusanze muvubuka muto aze kuyambe kooti yo nzena nezikutundira wadde bazinonawo wano ani akola paati ennene kati katumanye kasitoma wo lwaki nannyini bintu ye kasitoma wo asooka gw'olina okulabirira kubanga nannyini bintu ne bw'anaaba akwagala nnyo ng'abitunda abikumye tojja bitwala kigenda kutwalira obudde bungi nnyo okuyiriba essaati gye wali badde ofunye ku bbeeyi ensaamusaamu olw'okuba gye wajja ebintu biri wayonoonayo ate bo bakommunicatinga kakati ate era nyina mukwano gwange ayina adweya twali tuli awo n'afuna oda ennene naŋŋamba naye sementi nga simutunda ne mugamba ffenna tuli ba broker mu bulamu lwakuba tetumanyi nti ekyo ekifaananyi tukyambala ne mugamba ffenna tuli ba broker kyogenda okukola omuntu ayagala okukugulako sementi
tokozesa ekigambo nti simulina wabula fuba nnyo olabe ng'osobola okufuna kubanga gwe engeri gy'oli mu hardware osobola bulungi nnyo okufuna sementi ku bbeeyi ensaamusaamu mu banno ate ye takisobola genda omufune ku bbeeyi entonotono seera eyo ogitwale kubanga omuntu aguze sementi tagenda mulya agenda muzimbisa sementi atambulirako emitayimbwa sementi atambulirako stone dust sementi atambulirako n'ebintu ebirala zipaya nizaani kati bwe tuva mubiri aba agenda kudda mu butereevu mu bintu by'olina yiriba kyotalina omuguze ku bbeeyi ensaamusaamu by'olina omusigaze nga kastomaawo kati akabonero akasooka ng'oyagala okufuga okuyiriba okuwangaaliremu togezaako n'okola ensobi noonyeeza gy'ojja ebintu eyo sigala ng'abantu abo okyabakwata bulungi kubanga wetaaga trust yaabwe weetaaga obwesimbu bwabwe okusobola gwe okutunda by'olina okutunda nyina omuwala si muwala kati mukyala era njagala mutumirako ko mukyala Viola yamala degree ye Makerere n'atandika n'ayiribagana amazzi ng'Abachina bamuwa amazzi gano n'agenda mu field n'agatunda olwaleero y'omu ku bakyala abasinga okubeera abanene wansi downtown naye ng'omanyi kye yali akola amazzi Abachina abajjako ku bbeeyi ensaamusaamu n'alumba mityana n'akwata mukono amazzi n'agenda n'agatunda n'ajja ssente ezo n'addiza Abachina paka lwe baamukwasa obwa stockist n'agenda n'aggulayo branch emityana n'agenda mukono n'aggulayo branch n'ayingira ne mu district so obulala mpigi bwani munda n'ayingira ekigambo bwesimbu kintu kinene kati akabonero akasooka akagenda okufuga obuyiribibwo making sure omuntu gw'ojjako ebintu talina lunaku lwatuuka n'akubuusabuusa nabagamba ekintu ekisinga okubeera ekibi mu bulamu kwe okunnyonnyola kibi kyovala nabakolera sho ne mbagamba ekigambo sore kigambo kya bwewufu kya bwewussa kya buwuttufu ate tekikola mu kyasa kino mwe tuli teweetonda ate ne blanda nkugambye ekigambo sore buli bizinensi yonna gy'omanyi eri wansi w'enjuba wano ekigambo ekyo mu boardroom bakibeerako okuva ku makya paka njuba kuziba nga baagala kiwala tebakigamba nagamba Cafe Javas eya Kampala Road njiri just meters 10 okuva weeri naye bampa eddakiika 45 okukola delivery lwaki mu budde obutuufu wasigwa abasoose kyekisooka nedda si kyekyo ekimpeesa eddakiika 45 baagala ku making sure nti bwe babeera baagala okukola delivery tebalina we bagenda kunneetonderera because we banenneetonderera nze wentambulira nenoonya option temuli nsobi temuli bakuwa 45 minutes ebintu ne bituuka mu ddakiika ago 2 ne bakulekera allowance woonaasiimira kubanga twagamba abantu oyina ku over deliveringa toyina ku over promisinga when you over promise and under deliver ba clients bagenda neta eddakiika 2 nkutuuka kaawo ng'akyali katwe agenda najeera olwo omuntu wali mugambye ekyamazima kiri nti nkyali downtown ate ebintu byoyagala biri mu store neetaaga okupangulula neetaaga essaawa emu teziri 7 ku ssaawa 8 n'eddakiika 15 nja kuba nkutuuseeko naye nga gw'okimanyi ku 7 kitundu ojja kuba otuuse mulekereyoko ka allowance waasimba obwesimbu bwe abeeko waabuteeka agambe nti oyo batte bwagamba eddakiika 4 mwezi omanya ategeeza 3 kati awo abantu oba obawadde oba ocreatinze another point of trust we balina okwesigira so ekifuga okuyiriba yiriba mu byonna by'oyiriba but making sure gy'ojja ebintu basigala nga bakwesiga